Werere ebebala kusuuza saza liri erya Busujju ekifo ekyokubiri but still bwe bakuba Busiro golo nga 5 ku Bwerere bwe kuleba teyeyagaliza kuyitawo yeyo kawabula eba wa captain bakwata gye batandikira bakwata gye batandikira omusajja Driko Rogers n'otyo okwatawo olabye egyo okwata nti ye njagala kwambala nga gwe nedda ssebo bino basoma bisome biveeko konagenda kubanga ate omupiira bagujjako akawuka wano bakulengeza Haddad Mutumba refari akona butikitiki oba busekonda bwatyo abasajja aba Busiro baba ono Gerard Ogweti aga kuteba za kisenda Gerard Ogweti agenze okusimula omupiira gugenze bugenzi wabwero bo ababuweekula bagambe ffe mutandike engeri gye kiri nti ffe abasinga okwetaaga kabatandike mutandike Kabanda ne bakumwongera ne kutewa ne wa Kasule Brian eyo na Busiro bambadde byeru balinga nyange abasajja ba Busiro bambadde byeru balinga nyange balabise bulungi nnyo ensonga ate buweekula egamba eringa vira balase babakubye gole esooka wano tiimu ya Busiro wano Gerard Ogweti akubye gole esooka ya Busiro agamba baba musirike bano tebeetaaga na kubugumya mboge bano tebeetaaga kubugumya mboge bakubira bbayi nti mwe muwedde mugenze baba buweekula batandise okusima balugu eno egole esinze okubeera ey'obwangu ennyo mu tournament mu ddakiika emu ne busekonda bayiyeewo guno ku mulundi guno yes apulesinze bulungi baba yes omuvubuka Usama Arafat yenkanankana omuvubuka Kalibwami Hamusa yenkanankana omuvubuka Bernard Katerega owa Bulemezi abamu kwabo abavubuka balina goals esatu engatto bagikwasizzaako ebiri baba mpira bagukubye wano waggulu wamalidda kuteesa yalina akeetolovu ka Busiro bakamusuuzizza buweekula ne babba waggulu erabadde Makisenyi n'agusula wano mpolampola ne baleeta muwanvu Nsuki Fahad agenda bakuba bbola nakubye gutta muntu agukubye ne gugenda mu kato baba naye Nsuki guno nga nnungi nnyo nedda Nsuki atulekemu akubye goal eyo ambo temala gatebekamu goal emu ku emu kaakano Nsuki Fahad guno gunaabaamu mmeka eyo si egoolo ye yokusatu yes naye agenze ku goolo 3 oyo Nsuki Fahad baba Haddad Mutumba guno teri kutemya Haddad Mutumba gukwata bulungi nnyo agamba atya owa Kalevu akeeru ono Sulaiman Sejjengo w'abantu ali atya gyali Ogweti bakubye eyokubiri wano Gerard Ogweti agenze ku goolo 4 eno ye Brace agenze ku goolo 4 eno ye Brace ekyasinze okubeera ey'amangu mu tournament eno nebuweekule tulekeko nayo okuteba goals 2 amangu ennyo baleme kuyenjebula mupiira guno yakyasinze okukikola amangu ennyo alina goolo 4 kati mu tournament ye top scorer weekula eri soft nnyo eringanga eryenvu baba eno waya ya ufa balebera balinga waya ya ufa eringa lutambi lwa Tadoba muganda wange bagusetinze wano Arafat Usama wabula omupiira bagumukonyeemu ne gumuvaako gugenze bugenze bweru bano baali emmere yakusindika busindisi bantu anti bali balugu Driko Rogers omupiira asimudde muwanvu ne gujja ewa Gerard Ogweti wane koona guvuddemu ekkoona lya buweekula gwe munaffe atugoberera nyongera okujjukiza nti olunaku olw'enkya Matikkira gamuteesa the First Royal University baba akaterefayina ke kalengerwa bw'atyo refari musajja mukulu ono Kabeza Ekimayo Steven n'atutwalamu okuwummulamu eddakiika 45 zino wali kufufa technical center enjeru nga buweekula bagiweekudde ziri goolo 2 ku emu Lala Salama ekitundu ekirabika okubanga kizza buweekula bagende balime balugu waabwe bulungi nnyo dakiika 45 zino baziyita sigala talama zino
baziyita asigala talama bagende bakwata akasimo zetwolekedde anti n'enkuba etonnya wekula omusambi ono Luwaga Fred n'aleeta omupiira nga muwanvu wabula bagugyewo kuteesa Malida basetinze bagenda okubakuba babakuba Usama Arafat omwana ono Usama Arafat alina ekitone kya waggulu nnyo ono Messi w'amasaza abagale mukakane kola bwoti abapanze kutama gwa kalugo obadde kikutama ogwegira kyuka tunula eri naawe wuzika mukwano gwange ataddeko BBS Terefina baba wano tiimu ya Busiro ekubye goal namba 3 wekulegenze Arafat Usama kakanze golokipa Eddie Walusimbi n'abulira mu ntaano egye basimamu balugu. What a beautiful goal. Goalkeeper Eddie Walusimbi nakati ali mu mpuku eno eya Walumbe ttaano mikunye giringanga abooze ebitambawaala by'abakyala kati kyagala tugamba nti mulwera muyayita temuli buweewo why eyo tujjayo musenyu musajja yaveeyo ng'ava mu kuyigga bwete embeera bwetambula mukwano gwange wano waliwo water break wano era we commentary owa 2020 akayimba erisajja Katonda ali wa Kichwa yatumbiza yeri lyafuna ku Kichwa yasooka era lira we lyagambidde nti Katonda tannakoowa atakwagala gwoba omwagala era kanyumidde nyaako ate okyawa waaki oba tomukyawa gwe tetwagubala kakati eddakiika zo zirabika nga ziggwayo era omupiira gwo zirabika nga ziggweddeyo eddakiika 9 bwe zito bwe zigenze mukwano gwange nga Busiro bakulembedde ekibinja ne points 10 ne bayitamu ne Busujju ayiseewo ne points 7 wano enjeru ku Fufa Technical Center bwe guwadde goals 3-1 in favor of bannaffe bano bannabusiro.